Abantu ba Sabassajja Kabaka abawangala n'obulwadde obwa mukenenya beeyanzizza Omutanda olw'okusiima emisinde egy'amazaalibwa ge omulundi guno okutambulira ku mulamu ogw'okulwanyisa obulwadde obwa mukenenya ne bagamba nti kyongera obumu n'okuggyawo omwenyinyalo eri abantu abawangala n'akawuka kano saako okumanyisa abantu obuvunaanyizibwa bwabwe mu kulwanyisa siriimu kattira. Ku Sande ya Sabiti ewedde Sabassajja Kabaka empologoma ya Buganda Sseggwanga Kimera Frederick Ronald Muwenda Mutebyo owookubiri yasiimye emisinde egy'amazaalibwa ge n'agisimbula nga gyatambulidde ku mulamwa okugamba nti abasajja bateekeddwa okukulemberamu enteekateeka ey'okwewazisa okusiiga abaana abawala akawuka ka mukenenya n'okumanyisa abasajja obuvunaanyizibwa bwabwe mu kwekuuma obulwadde buno okutuukira ddala mu mwaka 2003 obulwadde bube nga buweddewo. Kintu John akulira abaana abawangala n'obulwadde buno ekiwa mirembe awadde abantu n'abavubuka amagezi okwongera okwekuuma obulwadde buno kubanga weebuli era bukyaluma abantu kyokka ne yeeyanza nnyo Sabassajja Kabaka olw'amaanyi g'atadde mu kumanyisa abantu okwekuuma obulwadde buno n'okubudaabuda abawangala nabwo. Kintu John agamba nti nga bakuza olunaku olw'okujjukira abantu abatambula n'obulwadde obwa mukenenya olunaku olw'enkya bategeseewo okusaba okw'enjawulo okwebaza Katonda olw'obulamu bw'abawadde ate n'okwongera okubudaabuda bannaabwe abalina obulwadde buno kubanga si enkomerero basobola okubeera ab'omugaso mu nsi. Mu ngeri ye mwasabye abatalina kawuka beekuume kyokka ate era n'abakalina nabo baleme kukasiiga balala mu bugenderevu basobole okukwatizaako Sabassajja Kabaka mu nteekateeka zaalimu okulaba nga wetutuukira mu 2030 obulwadde bwa mukenenya bubeera bufuuse lufumo. Tukimanyi bulungi nti Sabassajja Kabaka yakutte omumuli gw'okulwanyisa mukenenya mu Buganda, mu Uganda ne Africa yonna wansi wa UNAIDS. Tekitegeeza nti Sabassajja Kabaka musanyufu olw'okuba siriimu aluma abantu. Tekitegeeza nti Sabassajja Kabaka musanyufu olw'okuba siriimu atta abantu. Wabula kabonero akakubirizo oyo alina akawuka ka mukenenya obutasiiga mulala. Akakubirizo oyo atalina akawuka ka mukenenya okwekebeza n'okwongera okwekuuma akawuka ka mukenenya k'oteeka okubudaabuda abo abakalina. Era ffe ng'abagabi ba Kabaka ali omukisa guno okwebaza abo bonna abeetabye emisinde egy'okulwanyisa akawuka ka mukenenya ku Sande. Emisinde egyo ffenna kyalaze obumu. Buli eyabadde adduka yabadde akimanyi bulungi nti siriimu gy'ali era siriimu atta abantu. Ffenna tumanye nti abalina akawuka ka mukenenya teteekeddwa kubaboola. Tumanya nti ffe abalina akawuka ka mukenenya kakomye ku ffe. Olwo nno tujja kusobola okutuuka omwaka 2030 ng'akawuka ka mukenenya kaweddewo mu Uganda. Musaza Mawogola Sabassajja Kabaka empologoma ya Buganda Sseggwanga Kimera Frederick Ronald Muwenda Mutebyo owookubiri asiimye naawe abaami be ab'eggombolola Musaza Mawogola eggaali maanyi gandi mu kifuba okubayambako okutuukiriza emirimu gyabwe. Abaami b'eggombolola bakulu nnyo mu kutuusa enteekateeka za Buganda mu bantu ba Buganda eyo ku byalo gye bali. Bw'abadde ng'akwasa abaami bano eggaali zino ku mukolo ogubadde ku mbuga y'essaza Mawogola Muteesa Ssaalongo Muhammad Ekilwadde yeeyanzizza Omuteregga olw'enteekateeka eno egenda okuyamba okutuusa obuweereza ku bantu ba Beene era n'asaba abafunye entambula eno bagikozese bulungi. Ku lwange ne bannamawogola bonna bebaza Sabassajja Kabaka olw'enteekateeka ennungi gy'akoze mu gavumenti ez'ebitundu. Abaami ba Kabaka ab'amagombolola buli omu asobodde okubeera ng'afuna eggaali okumuyambako mu nteekateeka n'okusembeza obuweereza okumpi mu gavumenti z'ebitundu ez'eggombolola. Abekito ab'amagombolola bonna amawogola bafunye buli omu eggaali amagombolola 6 awamu z'eggaali 6. Kibadde tekibeerangawoko mu buweereza bw'eggombolola zino ezaffe bafuna ebirabo ebyenjawulo n'okusiima okw'enjawulo. Twebaza enteekateeka eyo Sabassajja Kabaka wangaala. Mutuba Gumulugusuulu Musawa Amida Nantume nga yayogedde ku lw'abaami b'eggombolola bano yeeyanzizza Omutanda olw'okubafaako mu buli nsonga n'agamba nti eggaali zino za kubayamba nnyo okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe. Nze Nantume Hamida Mutuba Gumulugusuulu tusiima nnyo Sabassajja Kabaka okusiima n'atuwa obugaali buno bukutuukiriza emirimu gye nga bagitulambika. Weewaawo nze ku lwange ne ku lw'amagombolola bannange abava e Mawogola Beene tusiima nnyo tweyanza nnyo tweyanzeege wangaala nnyo Kabaka wa Buganda. Musaza Buddu Meya owa Masaka City Florence Namayanja ngali wamu n'abaka ba Parliamenti n'abakulembeza abalala okuva ekyotera ne Masaka City batongozza omulimu ogw'okuteekawo oluguudo lunaagatta kyotera ku Masaka City nga luyita ku lusaalo olw'ekyenvubu mu muluka gw'Ekitanga mu division ya Kimanya Kabonera okulongoosa ku by'entambula mu kitundu ekyo.
bwe babadde nga batongoza omulimu guno. Meeya wa Masaka City Florence Namayanja Mukasa azzeemu okuwera nti yadde nga wa kibiina kya Nuupu naye ajja kukola na buli muntu yenna. Olwayo tuzze okutandika omulimu guno si mutono. Tebo ssentebe wa Kyotera, eno ye link egatta Masaka City ne Kyotera district. Uganda eryemu ensala ezitukutula ntono nnyo naye abantu sigala tulina ebyobusuubuzi. Mpulidde sipiika agamba abaami beeri nti kati bafunye ekkubo bagenda kuwasa eno, n'abakyala bagenda kufumbirwa eri, naye abakyala bwe mufumbirwa eri mukomanga weeno ne mumpa akalulu. Nnyini ntebe owa disitulikiti ey'Ekyotera Patrick Kintu Kisekulo asoomozezza gavumenti eteeke ku mwanja ebintu ebiyamba abantu gamba ng'enguudo, ebyobulamu wamu n'amasomero mu kifo ky'okusaasaanyiza ensimbi ennyingi mu ebyo ebitaganyula bantu. Bagambe Kisekulo tukolanga ttumu era mmeeya kino kye mutandiseeyo okusaba tetukikomye wano. Ebitundu byonna twegatte ne Masaka bwe kituuka mu nkulaakulana abantu balabewo enjawulo. Obukulembeze bwe balowooza nti wajja lwa muyaga, omuyaga ogwatuleeta nagwo gukakase nti twaleeta baki bakozi. So buli kintu kyonna twegatte tukikolere wamu. Omubaka wa Paalamenti owa Kyotera John Paulo Mpalanyi Lukwago agambye nti ekkubo lino nga liwedde ligenda kugasa nnyo abantu b'e Kyotera. Naye ate mu byenfuna, mu byenkulaakulana, mu by'okubeera awamu n'okugatta abantu baffe ewali kisinga connection wealth. Tubeebaza nnyo kubanga ndowooza mwalabye nti kyetaagisa nnyo okugatta ekitundu kino. Mu myezi egitannaba kuwera 6 ne musalawo ku project ey'amaanyi bweti. Tubeebaza olw'okupurayitaizinga okutusoosowaza. Oluganda olwo lulungi mu by'obukulembeze, lulungi ne ku lw'abantu baffe okutambulira awamu. Tulina essuubi ddene nti ekkubo lino ligenda kutugatta nnyo. Omubaka omukyalo wa Kyotera District Fortunate Rose Nantongo asuubizza nti ab'Ekyotera bagenda kukwatira wamu n'aba Masaka City okulaba ng'oluguudo luno lugasa abantu bonna. Omubaka wa gavumenti mu kibuga Masaka RCC Stephen Asiimwe agambye nti oluguudo lwe lumu ku misingi egy'ebyenkulaakulana. Omubaka wa Kimanya Kabonera Pastor Dr. Abed Bwanika agambye nti oluguudo luno lugenda kufuuka entabiro y'ebyobusuubuzi n'ebyenfuna wakati w'abantu b'Ekyotera n'ab'Ekitanga mu Masaka City. Nga tukyali mu ssaza Buddu abantu abawerera ddala lwendo okuva ku byalo ebisukka 20 mu disitulikiti y'e Bukomansimbi be bagenda okuweebwa ekyokulya okubataasa enjala kakutiya oluvannyuma lw'enkuba eya sizoni eno okugoyaagoya ennimiro zaabwe zonna. Ebyalo okuli Ntuuma mu gombola y'Ekitanda, Kigaba, Kassebwera, Makoomi, Gayaza n'ebirala mu gombola y'Ebutenga byakosebwa nnyo muzira ne kibuyaga ku ntandikwa ya sizoni eno, ng'ate ebyalo ebirala okuli Lugando, Lukenke, Anebba, Buyoga n'ebirala mu gombola y'Ekibinge abaayo muzira ne kibuyaga yabakubye sabbiiti ewedde era emmere n'ennyumba ne bisigala ku ttaka. Kino nno kye kyawaliriza ababaka ba Paalamenti okuli owa Bukomansimbi South Geoffrey Kayemba Solo n'omubaka omukyalo owa Bukomansimbi Veronica Nanyondo okuwandiikira yafeesi eya Ssaabaminisita okudduukirira abantu baabwe. Mu mbeera eno minisitule y'ebigwa tebiraze mu yafeesi eya Ssaabaminisita yayanukudde ababaka bano ng'ewa abaakosebwa emmere era ababaka bano beebazizza yafeesi ya Ssaabaminisita olw'okubaanukula. Gavumenti egezezzaako okudduukira omulango gwaffe gwe twagikubira okuyamba ku bantu baffe abakoseddwa. Tusanyukamu nti ku luno bagezezzaako okukozesa ku bwangu okujja ne batuleetera ebintu nga obuwunga n'ebijanjaalo byemanyi tugenda kutandika obisaasa obigabaku, naye tukyetaaga era ebintu bingi kuba abantu baffe bangi amayumba gaabwe gaagwa, amala gatikukako obusolya, so nabyo twetaaga tugezezzaako kye tusobola okukola naye abantu bangi tusobola kubamalayo. Tugenda kujja mu Lukenke n'Entuuma be basinga okuyisibwa obubi, emmere eno tugibagabire mu bwenkanya era tubasaba abantu babeere bakakkamu tuwe famire ezo zennyini ezaakosebwa.
Nnyini ntebe wa disitulikiti y'e Bukomansimbi Fred Nyenje Kayiira ategeezezza nti baakwataganye ne bannyini ntebe ab'amagombola ne bannyini ntebe b'ebyalo ebyakosebwa bafune abantu abatuufu abaakosebwa era emmere y'enkya ku Lwokusatu yakukwasibwa bannyini ntebe etuuke ku bantu abo. Tusaba nakiri ekisigaddeyo eky'amabaati okulaba nga abantu bafe abatakyalina mayumba mwe beepakanako gajja naye ofiisi ezo nzeebaza nnyo kubeera nga zidduukiridde omulanga gwaffe ate mu budde obutono eddala. Beebale nnyo beebalire eddala tubasaba na buli budde kuba kati ate tulina n'ebyalo ebirala ebyakoseddwa era nazo ebbaluwa zaagenze. Tusuubira nti n'ebyo ebyalo bijja kuba bifiibwako nabyo bifune emmere okusookera ddala n'ensigo ne bagenda okusimba. Suubira nti kati bino bye tufunye emmere yakulya naye ate twetaaga n'ensigo abantu gye bagenda okusimba kuba bye baali basimbye byonna omuzira gwabikola ki. Amyuka omubaka wa gavumenti atuula e Bukomansimbi asaba David Nkojo ategeezezza nti bakukola ekisoboka kyonna bagabe emmere eno mu bwanjulukufu ne yeebaza gavumenti okusitukiramu mu bwangu. Tugenda kugaba ebintu bino mu bwerufu kwabo families ezibadde affected. Ekirungi batuwadde na instructions tunabigaba tunabigabira naye nga tujja kutuula as executive kya district ekirungi nge ffenna gye tuli wano tukoze bulungi nti district administration ekoze mangu ekisoboka toyanza chairman waffe vice chairman n'abalala kulaba nti ekintu bakitaddemu amaanyi na honorable waffe naye nga tujja ku planning tulabe nti ebintu tubidistributinga equally. Musaza Buweekula abavubuka mu disitulikiti y'e Mubende balabuddwa ku bulwadde bwa mukenenya obukyali waggulu ennyo mu disitulikiti eno. Omusasi waffe Ssebuufu baana ba Kintu yalina ebisingawo. Abavubuka e Mubende basabiddwa okwongera amaanyi mu kwekuuma obutakwatibwa kirwadde kya mukenenya ekyeyongedde okusaasaana ennyo mu kitundu kino eky'e Mubende. Kino kiddiridde alipoota okufuluma okuva mu minisitule y'ebyobulamu ng'eraga ng'obulwadde bwa mukenenya mu disitulikiti eno y'e Mubende ne ginnaayo Kasanda bwe bukyali waggulu nnyo era bwe butigomya abantu obuteddiza mu kitundu kino. Kyeyune Pafuladito wano wasinzidde n'akubiriza abavubuka bonna mu kitundu kino okussaayo omulako nga bagoberera ebyo ebyobuulirwa abasawo wamu n'okufuba okulaba nga beekuuma obutakwatibwa bulwadde buno. Annyonnyodde nti ebiseera by'eggwanga bino eby'omu maaso biyimiriddewo ku bavubuka bwe batyo basaanye obutalagajjalira bulamu bwabwe nti kino kye kijja okusobozesa eggwanga lino okugenda mu maaso ate nabo bennyini okusobola okuba kulyenyumirizaamu nga weebali balamu tteke. Kutandika wiiki y'okulwanyisa akalwadde aka mukenenya njala otwala omukisa guno okubiriza bannamubende naddala abavubuka n'abafumbo. Ntuli mu kusoomoozebwa okw'amaanyi ennyo naye ng'ate kino tusobola okukirwanyisa ekitusumbwa mu ggwanga lyaffe lino Uganda. Mbakubiriza okwongera okwekebeza buli omu omanye nga bw'oyimiridde. Ate muvubuka munnange bw'oba osazeewo ogenda okwesanyusa fuba okulaba nti obulamu bwo obukuuma newankubadde eddagala erikendeeza oba eriweweeza akalwadde kano aka mukenenya weeriri tekimala ekyo. Tulina okulaba nti twetangira okufuna obulwadde buno kubanga mu mbeera gye tutambuliramu enkyukakyuka gye twagala tusobola ogituukako nga tuli balamu era omuntu omulamu yasobola okukola ebyo ebikyusa eggwanga lye. Ssebuufu baana ba Kintu, CBS FM e Mubende. Musaza Gomba abakulira ebyobulamu mu gombola y'ekifampa mu disitulikiti ey'e Gomba bongedde okwagazisa abasajja okuwerekera ku bakyala baabwe nga bagenda mu malwaliro okufuna obujjanjabi. Omusasi waffe Patrick Serugo katuwe ebikirawo. Mu kwongera okwagazisa abasajja b'e Gomba okuwerekera ku bakyala baabwe naddala ab'embuto n'abagenda okubakebera endwadde gamba ng'ez'ekikaba, mukenenya oba okugema abaana. Abasawo basooka kukola ku mukazi azze nebba nti olw'okuba ekikolwa ekyo kyoleka omusajja obuvunaanyizibwa era afaayo eri omwagalwa we. Omusawo Hidaya Nakalema nga yakulira ebyobulamu mu ggombola y'ekifampa mu Gomba ngeno eggombola eyakutulwa ku Yeekabalasoke yeekokkodde enkola y'abasajja abasinga obungi nti obutawerekera ku baagalwa baabwe nga beekwasa mu baba mu kunoonya ssente. Naawe ekyokulabirako nti weziweredde essaawa 5 n'ekitundu ez'enkyaleero ng'abakyala ab'embuto 20 abazze ku ddwaliro lya gavumenti ery'ekisozi ng'abakyala 3 bokka be bawerekeddwako abaami baabwe. N'asaba abasajja b'e Gomba nti bakyuse mu nkola eyo. Singa abazze ne mukyala we tuba tugenda kubasoosowaza baba basooka
tubaddeko omusaayi bamanye baleme kubeera nga beekweka singa omu bamuzuulamu obulwadde. Kyakubiri abasajja singa era bawerekera bakyala baabwe nga bazze okugemesa abaana betusooka olw'ensonga nti tuba tumanyi nti balina emirimu gyabwe gye balese okusobola okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe. Mu ngeri y'omu omusawo Hidaya Nakalema yeekokkodde endwadde z'obukaba nti ezeeyongedde mu byalo by'eggombolola y'Ekifampa mu Gomba, n'agamba nti endwadde ezo zisinze kusaasaanyizibwa abasajja nti olw'okuba abasajja bwe balwala bo tebagenda ku malwaliro okufuna bujjanjabi, bakazi baabwe bokka bwe bagendayo olwo endwadde ezo ne zigaana okuwona. Ebiseera ebisinga abakyala bagezaako okujja ku malwaliro okufuna obujjanjabi, kati ate abaami baabwe bakaluubirizibwa. Era bw'omugamba nti ozze n'obulwadde buno naye olina okujjanjabwa n'omwami, era akugamba omusajja tagenda kukkiriza. Y'ensonga lwaki ne bwe tujjanjaba abakyala busigala weebuli olw'ensonga nti bali baba tebajjanjabiddwa kuba bo balwawo okubuwulira. Ku lwa CBS nze Patrick Serugo. Okuddayo mu ssaza Buddu abatuuze n'abakulembeze mu ggombolola y'Olwabenge mu disitulikiti ey'e Kalungu bajjukizza gavumenti ku njege yabagwira kibuyaga bwe yasaanyaawo ennyumba n'emmere yaabwe omwezi mulamba n'okusukkawo kati oguyise, kyokka nti tewali buyambi bwonna bwe baali bafunye. Kibuyaga yakuba ebyalo 3 mu muluka gw'Ekiragga okuli Kiragga, Kassebwera wamu ne Mabaale, era emmere y'abatuuze saako n'omuzikiti ogw'Ekiragga, ennyumba n'ebirala byasigala ku ttaka, kyokka nti abakulembeze b'ekitundu kino balinze obuyambi okuva mu gavumenti ya Uganda n'abazira kisa, naye tebannaba kuyambibwa yadde n'akamu. Mu kiseera kino abatuuze abaakosebwa bali ku kisenge, bwe batyo kwe kulaajanira yafeesi eya Ssaabaminisita wa Uganda ebadduukirire, naddala mu kiseera kino nga n'omusana gubakosezza ebitagambika. Nze Kalema John akiikirira eggombolola y'Olwabenge ku disitulikiti. Wayiseewo ekiseera kya mwezi nga mulamba nga mu ggombolola y'Olwabenge ebyalo 3 mu muluka gw'Ekiragga byakubwa kibuyaga n'ennyumba eziri mu 40 obusola ne butikkukako, emmere y'abantu neegoyebwa nnyo, naye tukuba omulanga ofiisi ya Prime Minister tennaba kutuyamba, naye nga tusaba ofiisi eyo edduukirire abantu baffe abo. Nze Nalubwama Christine Sozi, kansala omukyala akiikirira eggombolola y'Olwabenge Kalungu disitulikiti. Butuufu twatuukayo naye bukya tukuba mulanga tetunnaba kuwulira kiddako. Tusaba tuyambibwe naye n'okutwalira awamu Lwabenge sub-county katundu katono nnyo akagenda okukomba ku bijanjaalo. Bijanjaalo byonna byafuuse yero, tewali bagenda bikombako, kati ate ekitundu ekyo ne kibeera nga kinyigiriziddwa nnyo. N'asanyuka nga musobodde okutudduukirira naddala ofiisi y'ebigwa bitalaze. Bannaffe, amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze, tova ku laadiyo ey'obujjajja.